kusenga 5256 gwe mulungi nga gwe mulundi gw'ogusooso kubeerako wano kansuubire nti wano akunyumira ate gwe omukadde bale kubanga weekuumirako. Nina ekibuuzo ekyamubuuziddwa nti senga omukyala okuvaamu ekyovu nga bamuzina kiba kiki oba amazzi bagayita batya? Ekisooka kye ngenda okubagamba nti amazzi ago gwagayina bibiri biba bya like kirina sides bbiri. Waliwo agali nnomo n'agatali nnomo era ngenda kukibannyonnyola. Ekisookera ddala waliwo amazzi agava mu mukyala agajja nga omukyala ayimye era ng'ayoya kumuzina. Nasomesaako ebika by'amazzi bino era gwe atannabiraba oba gwe ataafuna mukisa gubiraba osobola okuyitayita mu vidiyo zaffe n'ekirala niyinza okugipiiningawo vidiyo n'oba ng'ogiraba ng'omalirizzaayo eno bajja bakuba bagikurekomendingira obiri ng'osobola okugiwaakinga otegeere bulungi kye njogirako. Amazzi gano eno agava mu mukyala ng'ayimye singa atuuka mu kaseera nga bali mu kwezina n'omwami we gasobola okubeera nga afunye obwagazi bungi ne ga buildinga up. Bwe ga buildinga up olwa friction ebeerawo oba omusajja nga bw'ayingira bw'afuluma friction eyo ereeta ekyovu era gasobola okuvaamu ekyovu. Omusajja n'olaba ng'obadde ozina omukazi ogenda okuggyayo omukira ng'omukira gwo guliko ekyovu. Ago tegalina buzibu gali nnomo era gwe omukyala agayina tegweraliikira. Naawe omusajja bw'oba olaba mukyala wo ng'agayina tolowooza nti mabi. Wabula obubi bwago bwe buliwa oba agayina obuzibu ge galiwa. Amazzi gano era gaba ge gamu but agatali nnomo gavaayo mu kkala ya yellow oba olusi gabamu olukala lwa green olutinitini n'okuvaamu ekisu ekiringa omuntu awunyanga ebyennyanja. Era gwagamba nti senga mana yange awunyanga ebyennyanja oba omukyala wange bw'omuzina aba awunyanga ebyennyanja. Kaakati nabagambako era mu vidiyo zaffe enkadde nti omuntu asobola okuwunyanga ebyennyanja oba emmanayo esobola okuwunyanga ebyennyanja olw'okuba nti yabiridde era ne bw'olya mukene emmanayo ojja kusanga ewunyanga mukene okusinziirako ekyo kye walidde. But bwe kiba nga kya lutentezo oba nga kya lubeerera ng'oba walidde ebyennyanja oba tewabiridde gwe olumala okwegatta n'omusajja naawe kennyini ogenda okwewunyako wansi ng'owulira ng'owunyanga ebyennyanja osobola okubeera ng'olinamu kye tuyita infection. Era amazzi gano naawe oba ogafuna ago ag'ekyovu genjogeddeko wabula agago mbagambye nti gavaayo nga galimu olwa green oba olwa yellow oba nga makwafu nnyo nga kyovu naye nga kikwafu. N'ebiseera ebisinga gafuluma nga mumaze okwezina ne wayitawo ng'eddakiika 5 ogenda okulaba ng'ovaamu ekyovu gw'omukyala. Egundi eno infection eno bagiyita trichomoniasis ng'ebeera infection ekwata ku urinary tract esobola okukwata ku digestive system yo oba esobola okukwata mu nabunyaayo n'ebeera ng'esobola okuleetera okuvaamu amazzi gano n'ekivundu ekyo. Singa weesanga nga olina embeera eno ng'ogiyitamu mbagamba nnyo nti nga tonnaba concludinga nti infection ennuma y'eno genda ew'omusawo obeere ng'okeberebwa okakase then olyoke olabe ekiddako. N'ekirala kye nniza okukugamba oba okusimbako essira nti weewala okwejjanjaba obulwadde nga gwe weepimidde. Singa yagambye nti bwe mba nsiibwa n'enkola bwe nti kitegeeza obulwadde obunnuma bwe buno nedda mukwano tokonkludinga ne bw'oba tolina ssente zigenda mu ddwaliro ddene osobola ogenda mu gavumenti hospital ofunayo omusawo n'omuwa omutwalo ne bw'otasasula basobola okujja okukebera tebajja kuwa ddagala naye at least okebeddwa n'otegeera nti kino kye ngenda okubeera nga nzijanjaba okwewala ebizibu ebirinza okuva mu bulwadde okubulinza. So gwavaamu amazzi ag'ekyovu nga tegalina kisu nga just mazzi go gali nnomo era nga kkala yeeyo togeeraliikirirako. Amazzi ago ate era nago gali gaba nnomo just ekigaleetera okukyuka ye infection eyo gy'oba ofunye erinza okugaleetera okuba nga gavaayo mu eyo fomati oba nga galimu ekisu oba nga kala si yeeyo entuufu gye galina okufulumiramu. But bw'oba nga omubiri gwo guli balanced bulungi tewali buzibu bwonna bubeerawo era obeera kiriya ng'oli bulungi nnyo. Gw'atanaba subscribinga nja kusaba osubscribinge ne vidiyo eno weba ekunyumidde osobola okugiwa ekigalo n'obeera nga otwegaseeko. Nabagamba tulina omukyala atunda ekyogero n'ekyogo n'eddagala ery'omukisa ezibu ebitinitini naye ajjanjaba muntu nga omanyi ekikuluma takebera. Osobola okunsanga ku +256
0785402860 nembeera nga mukutuusaako. Wabula akola ku bantu oba abaagala eddagala lye olina kubeera ng'oli mu Uganda. Oba toli mu Uganda tanabafuna services zikola delivery outside Uganda. Osobola okuba oyogerako naye n'olaba oba asobola okutereereza embeera gy'oyitamu oba ekusumbuwa. Video eno ba audio eno gy'oba ogisanze yonna manye beevudde kusenga Face 256 jangu butereevu ku YouTube channel ya jangu butereevu ku YouTube yoteekamu kigambo senga Face 256 bajja kuleeta butereevu ku channel yaffe osubscribinge obeere ng'otwegasseeko. Bannange kambaagaliza okubeera obulungi kansuubire nkunnyonnyodde bulungi n'otegeera ekibuuzo kyo. Mukwano gwange omulungi eyakimbuuzizza gw'alina ekibuuzo kyo naawe osobola okinteera mu comment section. Ntwala akadde n'empitamu bwe mba nkafunye nenziramu ebibuuzo byammwe. Eba byetaaga kuddamu just nakuwandiika era nkuwandiikira. Bwe kiba kyetaaga kukola video era mba nja kukola video mbeere nga nkuzeemu. Gw'alina ky'owabula ngamba senga wano wasomeseza naye ekintu kino kiri bwe kiti oba kirina kubeera bwe kiti. Naawe neeyanza era nkwaniriza okuwabulako kubanga nze nkimanyi nti amagezi muliro ogukuggwako ogukima ewa neyiba sinza omugezi ennyo. Nange byendeeta nkola bukozi research ebirala mbimanyi personally so nenkompilinga bye mba nkozeko research ne mbaleetera. So osobola naawe okumpaba n'oŋŋamba senga eno area kirina kubeera bwe kiti ne tubeera nga twesomesa nga tweyigiriza ng'era tugenda mu maaso bwe tutyo. Kale munzikirize mbasiibule Omukama abanjagalire. Yeah.